nga munnamateeka Aaron Kiza asaliddwa ekibonerezo ekyokwebaka mu kkomera ekitalya okumala emyezi 9 ng'alangibwa okuweebula kkooti y'amagye. Bannamateeka be baajulira ku kibonerezo ekyamuweebwa mu kkooti ejulirwamu ey'amagye yennyini ko n'enkulu. Era ne bagiwa enamba ne bagifikisinga. Kkooti eyo netugamba tuteekemu submissions era twaziteekamu ne tuzifayiringa ne tuzisavinga ne prosecution gye tulinze tuddemu. Bali balina okusinziira ku submissions twali tukoze batuwe ensala yaabwe. Kati oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okuwera okuddamu okwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye, bannamateeka ba Aaron Kiza guno bagulabye ng'omukisa okuddamu okutegeka empapula beekubira enduulu mu kkooti omuntu waabwe ayimbulwe. Kkooti yatuguliddewo oluwenda olusaba n'omuntu oyo afulume kubanga agwa mu ttuluba ly'abo abantu abalowoozebwa nti wadde basingisibwa era bandi badde basavinga kibonerezo naye kkooti yali terina kukola ki mu mateeka tebayinza kufunayo bwenkanya era nekye twatwala ne mu kkooti ti ye yasingisibwa n'omusango nga tasaliddwa nga tebamuwadde mukusa kwewozaako. Kati ezo zonna fayiro zigenda vaayo zijje mu kkooti za bulijjo for judicial review. Abalamuzi baffe aba kkooti za bulijjo batunule mu mitendera ki General Court Martial gye yayitamu okuconvictinga n'okusentensinga bano abantu era yeekaanye bwesanga nti yaba convictinga mu bukyamu era erina obbejjereza badde waka. Aaron Kiza n'abalala abali mu makomera ag'enjawulo nga basindikibwa kkooti y'amagye singa baba bayimbuddwa balina omukisa okuba kkooti eno mu mbuga z'amateeka. Kubanga n'abalala nga Olivia Lutaya abamalizidde ebibonezo byabwe omulamuzi Ndozi yali Justice Bamugemerere yakyogerako n'agamba nti ebibonezo byabwe nga byaggwa ddembe lyabwe. Oba okugamba nti tugende mu kkooti tulabe nga kkooti eya bulijjo eyita mu nsonga zino balabo batuggyako ekibonerezo kye baatuwa kye tuyita conviction oba okugamba nti tukireke kyayita. Naye ne bano baba bagiddwako ne baba tebagiddwako ne kaakati basobola okukuba mu eriyo kye tuyita malicious prosecution nti oli bwakuvunaana nga alina omutima omubi akozesa fobities so si tubawaziza omusango so omutwala mu kkooti. Essuubi lyatuwa nti n'abasiba abalala General Court Martial yaweereza ekitalya nabo baali basanyuse kubanga yali amaze okubayitira mu judgment biki byali eyogera era buli omu essaawa yonna beebuuza kati balinze eki okubaggulira ekkomera ly'ekitada ne badde waka kubanga kati ne kkooti yabasindikayo tekyaliwo. And is hereby sentenced to 9 months in prison to be served in... Kinajjukirwa nti nga 8 omwezi oguwedde Brigadier Freeman Mugabe ssentebe wa kkooti y'amagye e Makindye yakaliga Aaron Kiza eyali omu ku bannamateeka ba Dr. Kiza Besigye emyezi 9 ng'amulanga kuyisa mu kkooti gy'akulembera Lugaayo. Jocelyn Kibule agafeeyo ku Spark TV. Sigivaako azaala ekyo byakiwongerera.